Aba TV bangi tebasobola kunfuna kuba interview ntunde ekiro wa radio bo wa TV nkusaba bobanga toyina kasente tokubira Mad Tiger simu dasina kinyinza bayita abayimbi basiru naddala abayimbi abakulu bonna bali awo ndoza mbayite n'abalwadde atobo mulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegaseeko nako olwaleero negatiddwako omukwabo ba legend bwe twogera ku kigambo ky'emiziki ye Mad Tiger. Mad Tiger nsanyisa okulaba. Yeah man, nange nsanyisa okulabako long time DJ Kisubi Jackson. Bw'oyogera bw'oti abasinga tebakikiriza. Yeah, long time DJ. Omuntu oyo aba aluddewo ate mu muziki bwe bakwita long time DJ. Era kyovala nti kyekyo lwaki tuli mu kwogera. Sitera kwogera n'abaana bato. Naye kati gwe wakola ku Star FM nkujjukira bwe tutandikira Tai Crew muziki gwaffe n'ogukubo gwabajje kuliyo n'okuba omuziki gwa NRB n'okuba omuziki gwa Spiderman n'okuba omuziki gwa ba Road F ba Fox Banton original designer mwana ba Mezo kwegamba Tai Crew agikolera ebintu bingi era nkuwa respect. Wow. Tuli ku TV naye nkwebaza ku lwekyo. Wow. Nzikiriza ntandikire naku Tai Crew okutwaliza wamu kubanga ndudde nga sogera ku kigambo ekyo Tai Crew ebiseera ebyo ndowooza twalina Tai Crew oba ne Firebase ze nali mpulire nnyo. Twalina Leon Island ya Jose Chameleone ne Firebase. Firebase Bobby Wine Bebe Cool ate Bebe Cool mwava ate yene akola Gagamel. Then Tai Crew nga nayo weri group nga nyeza dancehall kati awo n'endala ne zigenda nga zeegattako mu nga bw'alaba mu future bwe byali ba DJ Michael dancehall crew biki ne kigenda ng'ekintu kiba kyakabi. Yeah man. Mad Tiger wangalirawa manye banga dene okutwalisa wamu oli bwavaayo saawa eno n'agamba nti tuli ne Mad Tiger aisoka obulamu bw'ensi bunyuma kiro oli n'atandika manye ako kakwatira ddala. Yeah manyi music twamujjawala kuba Mad Tiger nebaze kuba na Uganda mwenna era buli muna Uganda inalaba TV bali mutulaba kati wonna woli ba ku social media. Nkwagala nnyo gye ndi yenze Mad Tiger mtoto wa Afrika Kavuma Mad Tiger Luboyera yonna gy'oli muna Uganda nkwagala nnyo naddala abatulaba ne industry njebaza n'abantu abatukuza okitegeera n'olwekyo kyo badde sinza butasooka kukikola. Yeah, Mad Tiger nze mpangalira mu Uganda. This is my country. Ate njagala nnyo Uganda mbeera mu kunyumirwa. Nava ku bya stress nenva ku by'obugagga kati mbeerawo ku lwa Mukama Katonda. Katonda yagwe nsinga ennyo okwagala. Abantu okujjako abo benkola nabo bizinensi zange ne bemmanye ennyo kati nga ggwe. Naye tewaliwo bantu nnyo benkolagana nabo. Nkolagana nnyo ne Katonda. Njagala nnyo obulamu bwange. Njagaliza nnyo bannange yonna gye bali okubeera nga banyumirwa. Bwe bulamu kati nze bwe nsinga ennyo okwagala. Kyova olaba nti ne interview sizikola. Aba TV bangi tebasobola kunfuna kuba interview ntunde ekiro wa radio bo wa TV nkusaba bobanga toyina kasente tokubira Mad Tiger simu kuba katwalo n'ab'ebitongole bimwe ebya TV abavubuka batandise okunjagaliza okufa. Okitegeera ya nene tebamanyi mbu this is my career. Kiba kwagaliza okufa lwaki? Omuntu anjagaliza okufa okuba nkubidde akasimu ne mugamba bwe toyina sente sijja kukola nawe interview. Ate nga kituufu bana Uganda kuba music gyavudde alemedde okukula ne bana Uganda basiru. Okitegeera sirina kinyinza bayita abayimbi basiru naddala abayimbi abakulu bonna bali awo ndoza mbayite n'abalwadde. Kuba bana abayimbi abato abagala audience ye bwagenda for interview for free ekyo mukisagu agenda ye promoting niyo omuntu oyimbidde emyaka 20 olina kukubira akasimu nogenda ng'obeera ku buli channels kubwerere channels zina ba sponsors big company zisasula. Nze Mad Tiger seetaga interview ne bwe nkugamba kikyenjagala tegwe nonjagaliza okufa nagezaako okwagala ovunaana omwana oyo kuba saagala mu promoting saagala kwogera linnya lye naye be bampa idea ne baŋŋamba abo tobafaako kuba ekyo ekitongole tekifa ku bakozi baakyo ne bonaamuloopa kuba gwe toli munene senga obaddewo MTN babadde balina kye bayinza omukola. Naye nze n'aba DSTV bajja mu Uganda nga banjagala nga tebalina ssente nabagoba kuba nze nekasira ba DSTV you understand
nsobola okusaako star kuba yo njirina ku channel yange naye gwe oyagala interview era radio zonna ne TV kujjako nga oli kyali wange kujjako nga Ssaabasajja Kabaka asiimye okitegeera nenjogererako ku radio y'obujjajja nenze temutawaanya ekitegeera ndi mukrivinga bulamu bwange bwa tolina kyenjagala nga toli kyali wange ekyo tukite kuba ba artist bangi abagala okubeera ku TV radio station there are many of them try them don't try Mad Tiger without money. Wakyayogera bwotyo kubanga bo bakyayimba bakyayagala okubeera promoted bakyayagala okulaba music waabwe ng'azanyibwa buli wamu ati balemereddwa okusettinga level oba oyimbidde emyaka tinze nakayimbira emyaka ngenda mu myaka 26 natandika 94 ne obudde buno bwe mbanga nsobola okubeera ku TV okola interview nga sisasuddwa kiche mba nfunye mu music kuba album ye twatandikira music mu Uganda tetwalina club nyingi nze nalinga mu disco bagita SM Sound benavanga yone ngenda mu Deluxe ngenda Kemaganja mu Missouri benava mu ezo disco kuzenjera munga nfunda nenkowa mobile disco ngenda mu industry area netandika okukolera anzenwa natandika kubeerayo 98 nemberayo 98 okutuuka 2005 kuba bulamu bwensindu fulumya 2001 okitegeera album yange abajigula bajibanzi basajifunamu Mad Tiger yakola erinnya ddene nnyo abantu bamumanyi Mad Tiger talina kyalina okujjako okulabika obulungi erinnya yalikola naye talina kyalina okitegeera ne gwe oyagala omuyite ku TV adduka emisinde tunulire engatto gye nyambadde sagala nagirinyisa mu ttaka tunulire obulamu bwe ndivinga nebazanze abantu abategeera bakabi olaba this is Motorola from America United States of America amanyani yagirese General Megadi ali mu America is a good man muna Uganda nera bana Uganda olwamazalawo n'obutategeera mugaso gw'aba artist yakowa Uganda n'agenda nenga Megadi ava mu Uganda for what teyegomba nakudda Uganda naye abeere yalooza ku Mad Tiger na simu ya milioni oba 4 okitegeera kakati goli awo nkubira akasimu ntiisa mbu ojja kujja nga kale ofudde ne bwe mba nfudde nsobola okugamba mwete mujja wano ne mu reportinga ku Mad Tiger nsobola okukola kuba nawe n'omufabeera ne rights ze nkitegera bulungi nnyo Mad Tiger era bw'oyogera bw'otyo oli ayinza ogamba nti tulabika tuliko ekikyamu naddala bwe kituuka ku music industry kubanga buli kimu kyonna ekigenda mu maaso kyandibadde kisasulwa Mad Tiger yandibadde waali kati abavubuka bano be bawa emirimu ku TV si ba professional babalonderera mu kasasiro eyo mu karaoke ne babaleeta ku zi TV okuba ne zi TV tezaagala kusasula bano babayitanga ba intern model style eyo okitegeera nga bajja ku TV nga batandika ku Mad Tiger wamugjewa omuleta ku Star TV wamugjewa who are you gwaleta Mad Tiger wamugjewa mbu wamulesa ku Star wamugjewa gwatali Kisubi Jackson who are you gwatali Rasta Rob MC gwatali Emprolando ba Shanks video ba Ragadi Mad Tiger wamugjewa onkubire simu tonna bana kuyiga kunaaba bulungi ngonkubire simu mbu oyagala interview nkubulira byenjagala tozalawa gwendeka genda ne ba John Black genda ne ba Fik Famaika genda nina bazukulu bange ba Fresh Kid ba Fresh Daddy bali eyo bagala kubeera ku TV you understand ne Mad Tiger todiringa ne without money kuba kati mu bukadde bwange mu music bagamba old is gold man you look at Mad Tiger look at me man cameraman tunulire ebintu byenyambala bipya ne ekyo kyobugagga at least mukama kyemwebalizaako nti nina wembeera amataka sigalina zikalina sizirina emmotoka nvuga gyensobola ku level yange escalade weri okitegeera naye abayimbi mutegere vario at least omuyimbi mugambe tugenda kusasulira ekyemisana motoka tugenda gisamu amafuta okitegeera nebudikode betulabirako channel tusasulira busasulire tukusasulirayo ne start time oba biki myezi nga 5 nzije nkugwe interview music wange aberenga azanya ne katonzo okubanga omaze emyaka nga 2 tebakubanga Mad Tiger ku Star TV netolina chali wanga tojja tozanya na Mad Tiger neze bempuliranga gwoli eyo ozanya nnyo Mad Tiger omuzanya omulaga eri eggwanga lwaki sikugondera kubanza siraba sina budde bwa TV na radio naye abantu bo boogera
Njagala tunulire music ebiseera ebyo ne music ebiseera bino. Mad Tiger we yafulumiza ennyimba obulamu bw'ensi bunyuma kiro, ensi yonna nebeera ku bunkenke obw'oluyimba olwo. N'essaawa eno mabegeri gwe oyinza kwogera ki ku music w'ebiseera ebyo ne music ono aliwo kati? Gali ffe twakuba endongo nga tetwagala kufuuka ba star, nga tetulina just nga tukuba ekintu kya ddala. Kuba kati benjijukiramu omugenzi Menton Sama yali wa ddala, era kati bakuba ennyimba zo oli recording yali nnafu naye owulira nga basobola okukuba ne bakuba Sirikawo Baby recording ya 97 ne bakuba akayimba kenga leka tuzirye kubanga tuzipakasa bwe ziri sasika tuliddayo ne tukola gwe naye abazukulu gawali ludda wano oli awo yeah man okitegeera music yali wa ddala kuba galinze nayimba nga kuba nze ndi musajja munaku nkulidde mu mbeera ya kubonaabona okitegeera okuyimba kugamba kyali kitone kyange nga nkyagala nga tekiyinza okumponya ennaku kuba nakolako ku mirimu emirala mingi. Mad Tiger nayogererako firimu nayinanga video hall natete nga bagita Kamu Video Club awo nyini mu maaso ga Totula kuba kati nkulakulanezeewo tebamanyi byadda awo kututulina tetawo Masaka Road nga njogerera firimu nga wenva ne ngenda okuyimba kuba jjukira nti boyagala okuyimba yo wale nnyo okubeera yala nti nze nayogereranga firimu nenfunayo omutwalo akasanvu nemanya ragali ludda wanankulabye ali kireka mu Rendevo ngenda mu Mizuli Maganjo ka taxi nakasobola era nze mu kuyimba mu mbeera yange Katonda gye yampa mbonyebonye nnyo mu struggle okuzanya music wange okurecordinga okola ki naye waliwo ate ebitambonyabonyeza olw'amagezi nenga music w'ebiseera bino music owedda ne boolaba nga ne betubeera mu mabaalo oba mu club olaba kati night olakuba olw'embeera ya covid eyajja mu nsi night tezikyaliwo naye nga night z'ekikadde ze zibadde zikola abantu nga tebakyagala music mupya ng'owulira buli bbaala ekuba oldies everywhere you go n'olwekyo kitegeeza butegeeza kuba nze kati music w'ennaku zino mu nnyimba ezifuluma Uganda 20 oba tugeze omwezi nyinza okuwuliramu oluyimba lumu ate nga music anyumira kuba music nze mu motoka yange nina buli kika kya music wakabi. John Black yankubira akayimba dudududu dada nina ako kankolera. Vinka yankubira akayimba ke bayita Malaika akakayimba nako kankolera. Okitegeera batuddako wali emabega ku mugenzi Moses Radio yankubira ennyimba nyingi nnyo ezinkolera kuba ate ye Katonda yali yamuwa okugamba obwongo nga wakabi naye music katowulira nti omwana ayimba akayimba naye nga besinga ku luyimba lwadda abantu natuka okuyimba olimba olinga ekyennyanja ng'oli abirabira ddala okitegeera okagamba oh my god I don't know naye nga industry yandizeyo ku originality naye nga n'obuzibu buva ku TV ezo ne radio kuba obuzibu buliwaawo ku radio ne TV message tazanya kati njagala okugamba nina olimba lwange naluleeta ne ku Star TV nga maze odutongoza video yange bagita In Africa We Are Living in Danger video tezanya bwe nagiteeka ku YouTube yamalayo ennaku 2 kuba nali mmanyi kuba nze music wange nasalawo abe wansi naye manyi okuteeka video ku YouTube nemala ennaku 2 ne bampeereza message nga bagamba content alimu atiisa abantu naye nga olimba luli full of message luzibula abantu amaaso kuba In Africa we living in danger in a danger video abantu nga balaba ebiri Uganda Liberia, all over Africa, we are living in danger. Entalo nyingi ate tuzaagala. YouTube tebagala kulaba masasi, tebagala kulaba tear gas, tebagala. Nenge kigendererwa kyekyo ate nga kirabika kyava mu Uganda. Kuba YouTube tesobola kulujjayo. Bayinza okuba bafuna information from Uganda ne balujjayo. Lunoonyeko. Njaddu kuwagwa ekisubi olulabeko. Abasobola oddufuna mu lunoonyi. Kuba mweno embeera gye tulimu kati yani badde tebeerawo. Bino byokwekalakasi bewalaba ne batta abantu 50 n'okusoba. Nesenga message yezanya ku radio ne TV ne bo baagala bayine biyimba byabwe bebakuba byebagala kati kwaga wanoli ayinza okubuuza nti ndongo gye beetaaga kati oba message kati walunawulirako omwami ng'ayogera olukungana lwalula abavubuka ku Africana n'agamba abayimbi ba Uganda bayimba kantinti n'agerageranya ku Bob Marley n'ayogera ku bantu nga Alpha Blondy kituufu abayimbye music wa message Lucky Dube naye kati nze Mad Tiger nina ennyimba
nina kumpi album nga enyimba nga 10 nga message nina nolimba libaita Uganda kati period eno lwandi badde luzanya nina lutadda myaka nga 5 nina olimba lwaki ndaga nina olimba new day nina olimba in Africa we are living in danger kati nina olimba lupya baluyitamu doctor terusobola kuzanya naluwako radio kubanze radio y'abachali bange naye baluwulira message bagamba message tejja bakolera ndukuba mu motoka yange nalonge nadduku ogende nalwo naye nga buli bwendu kuba buli muntu aluwulira wano wonna bachali bange ne ku YouTube do jeruli bogenda ku Mad Tiger ku YouTube lutambulira abantu balugobererana okitegeera obinyimba ziri political enyimba zo zoyimba omanyi enaku zino tulina obuzibu bw'ebyobufuzi mu mawanga ga Africa gonna okutwaliza wamu nti buli lwoyimba oluyimba abamu ne bawuliranga olukuba bagamba luno bwe tunalukuba license yaffe eyinza okutuvaako oba enyimba zo ziri political yensonga lwaki simbye nnyo political music kunenga nze Katonda yampa message chovola basimba nnyo kati mu myaka 2 nyimbo olimba lumu oba 2 nene bwe nyimba dancehall kati ekyantamisa okuyimba dancehall nengenda mu reggae dancehall nene namukuba ne muko wanga tebamuzannya ate nga nkuba dancehall wa message sikuyimba ku bubina manyi dancehall ne yali mwebika walo dancehall wa message ne dancehall wa freestyle nga yali awo akudigida kuwana bakazi bichi ne dancehall wange bomuwuliriza alimu omulamwa ne music yaganya okuzanyula okuba nti Uganda industry kati yatuuka ffe betwamalo jikuza yayingiramu abantu bayita ba promoter ekintu kyonna lwe kiyingiramu promoter gwe Kisubi Jackson chovola abantu nakugambye interview ntunde naye gwe interview nkwadde ya bwerere lwaki tewali yako ku bachali bange ya The Mad Tiger wabera ku Star FM for long time era ne bachali bange walo chali wange aba mutafati Chris yayimba kana kayimba bwa namunigina mugambye ne mugamba ono chali wange ja ye waddala wala ya Mungu ne lwaki nti wali waddala senga ba presenter bakolo liba bakuletedde ekirabo promoter ayinza n'okusasulira naga na olide Mad Tiger yali seto nyunyunta ne tune ya kabi ne temugitambuza ebyo bibiri Mad Tiger yali sebabeerayo twaluulidde kubanze nine nyimbe zisobola okubika kumpi eno Africa yonna ne ndoza bwe ndifa zijja kuzanya nina audio and videos ate nange ngeri gye nnakoowa kati mbeera mu factory yange kwekolera majani nekolera byange nkola majani naye Tiger lwaki bwe kibeera kivulu teri kivulu kye batayita Mad Tiger kubanga wo lwaki bakwagala then lwaki bwe kituuka okuba nti kuzanya music wa Tiger omanye Katonda yasinga kubanza okuba linayingira music naye twaberera mu biri ebya disco ebyokutoba ennyo tegama Katonda yampa nchebaza nti Katonda yampa performance yampa no handling stage kuba ekyo kintu kizibu nnyo mu ba artist ayinza kubanga ino limba lwakabi naye nga tasobola controlling crowd na stage naye nze ekyo nkyebaliza Mukama nti buli biviru byonna nga bawulira Nabugabo Sandy Beach kati time eno twali tugenda kukuba 26 December Mad Tiger tayinza butakuba every year Nabugabo Sandy Beach Mzee Kasoza abakimanyi Mad Tiger yasoka ku list lwaki nti tabowa mwaka ku mwaka bino byonna bivuli bya radio TV Mad Tiger akola bulungi naye wali nkugambye nti nze nina embata zange z'okulabirira nina okuweerera mutabani wange sisobola ate kukwata mitwalo 2 gye nafunye mu ndongo ate njiwe presenter nga ate naye bamuwa omusaala okitegeera naye bw'obanga tosobola kunoonya kintu kirungi n'okiteekayo nawe kenyini programu yo kati kye kiri nakugambye nti gwe Mad Tiger omuleta ku TV omugjeewa kuba kati okoze programu nyingi ne ba artist naye teri agenda kulaba eno programu nakyusa channel era bw'oba ogenda giteeka ku YouTube manyi genda kutambula n'olwekyo oba olina kyofiirwa gwe bagenda kuwa emitwalo 2-3 otambuze omuyimbi nene oluyimba lwe kuba kati nze Mad Tiger buli kivuli kyonna kyenkuba zino zonna ennyimba zange empya abantu tebazimanyi kuba teziri promoted naye baba bajjukira kiri kyewayogedde mutoto wa Africa
Mad Tiger nze tambula nkuba ngombe ulwempita ababoda mtoto wa Afrika nenga waliwo abayimbi abapya nga ayita ne ku street nga teri namumanyi n'olwekyo ffe tuli original tulina byokwogerako bingi. Tiger bw'oyogera bw'otyo banga agamba nti ne music alimu ebyobufuzi y'ensonga lwaki abamu music waabwe tazanya ate abalala n'azanya. Music kya byabufuzi nnyo era abantu bebawoza nti biri ebyokubeera president ebyakiba ebyobufuzi balimba. Musical mulimu politics mungi nnyo kuba kati era nakugamba gwe osanga Mad Tiger ng'ombuuza mbu akapya omanye nyimba mekaze nayimba gye nayimbira gwe nze ndi muna byabufuzi nti nakusuubizaako kino gwe genda n'abalina obupya okitegeera kuba music byabufuzi gwambuuza akapya tomanyi oyinza okuba oli musimi wa toyi oyinza okuba oyokolera mirimo gyo mirala abo okuba bloka zo nga bulemu bwakola ebibye okitegeera gwe ng'ojjo osaba kamiliyoni akapya kumbe baganya okuba music okitegeera kati nze Mad Tiger nina enkumi n'enkumi z'ennyimba tezizanya naye nze nakugambye bwe ndifa zijja kola ki osanga zinaazanya bayinza kuzijjayo kuba nina have so many songs nina ennyimba mpitirivu eziri recorded naye nga tebizanya because of money the politics in the music industry in Uganda. Bagala sente ba producer bagala sente y'ensonga lwaki music producer sibalinaako buzibu kuba Bobby Wine bwe yabeera ne studio Dream Studio yampe ennyimba na recording ennyimba Jaja na recording ennyimba nyingi ba Tony Walls bankolera ba Pademan bano ba Ronnie Banton alina Monster Studio ba Dr. Pinan ba producer bangi bankoledde ennyimba ne olupya lwe nnina lwa Monster Dr. Pinan yalukoze amwe Dr. ba General Megadi ba Steve M ba NIC ba producer bonna abaana bonna balina studio nze nga legendary kuba kibakolera Mad Tiger yali recordingide mu Monster olimba berutambula abantu baba bajja mu Monster olimba kintu kibanga kikola ki nti kale widi yalukoze biki ebintu bwe bityo naye abantu boku wano ku promotion wano radio TV bononye industry tebawadde bantu message tebawadde bantu message abaana abayimba obulungi sigamba nti Mad Tiger yekka neno owulira radio gy'osuubira nti radio yakabi naye ng'ekuba Sam Kamani radio yandibadde yigiriza abantu olulimi Oluganda naye ng'ennyimba zeekuba mwana nsinza kuwulira era nkyusa bukyusa channel sidda namu kuwulira kuba nze njagala kuwulira message bwe mpulira ku radio nga bakuba Kabuyese Mboga Mzee Eri Wamala nga bakuba Basudde Paulo Kafero man I can't touch on the radio sisobola ba TV mbeerako ku mulamwa ekiteera nze bazanya kadongo kamu ku zi TV nyumirwa nnyo nze radio ze mpulira zikuba nze mpulira music wadda oba radio ezikuba ebintu ebiriyo naye wano mu COVID-19 we nategeera nti Uganda tetulina na TV teri presenter mu Uganda nze gwe nsobola kulaba wallahi ya Mungu nga sikuzaala wakumala eddakiika 3 kuba presenter abali mu Uganda abakuba music abazanya music bonna DJ nakuba olimba nga lukyakutta abantu mu babiri olw'okuba ayagala okukuba ennyimba nyingi n'alutema nga terunayimba ade n'eddakiika ng'alinga ali ku library asampolingira abantu ennyimba kano kafulumye gwe oyogedde kantu ako nze ntunulira nnyo ba DJ nga bazanya ennyimba bwe batyo naye simanyi oba baba boolesa bukugu bwe balina oba nedda mwana ebintu ebyo bikwasa Uganda naye ate abantu nze mbabuulira ebintu byemukola wano eri Jamaica music alimu struggle ne mu America buli wamu everywhere music alimu struggle naye ebintu ebyaddala omuntu nga waddala chovola baba bana nga ba Alicia Keys Lauryn Hill okuva mu buto nga bakyali mu ziri filimu za Oprah Winfrey za Whoopi Goldberg ezo sister acting olaba abana bali talented okuyingira wano 1995 96 Fijis no girabanga ate ne respect yesigalawo neba na abantu bawulira nti oyo Mad Tiger mbo oyo Red Banton nti oyo Zigidi mbo oyo Emploland omanyi value all this gold nze kati bazadde bange bonna baakula ne bafa bonna bafa bukadde sirina mama sirina taata abantu abaddala biba mama biba taata n'abo bampa ku kyokulya all this gold nemwe mudda ne ku TV yoli nakuba akayimba omwana walo n'abayimbi be nawulira alikodinza akayimba mbu avuruga abayimbi abakadde omuyimbi ateggwe ensi tekumanyina kumanya naye ate oyimbi oluyimba
ovuma mbu abayimbi abakadde era nze nebaza radio station za Uganda ne TV kyenyinza nze okuziwerako credit nti nze Mad Tiger nina class mwe banteeka Mad Tiger tabeera ku radio nga bamuvuma naye lwakuba nnwanirira abalala era ekyo nkyebaliza mwenna. In fact Tiger ogenze n'oyogera ku ekyo kubanga nzijukira ebiseera biri saawulirangako ntalo wakati w'abayimbi n'abayimbi. Gwe kikyo oyinza okwogera ku ekyo kyaliwo ne time yakyo yaggwawo kuba abakipromotinga mu Uganda tebaaliwo abakipromotinga yali Bebe Cool, Chameleon ne Bobby Wine. Era eyo period bwe yaggwawo kati ne bw'ojja n'olwana kati oyinza okujjambu okubenze nga tenze ndi black belt nenkukuba n'ofiira na bwereere okitegeera kati ennaku zino olina kwebeerera muyimba birungi beera ne bapromota bo mugulirire mugende mu disco mubeere ku social media mulimbe babayiridde asidi nga tebabayiridde muyiye engeri gye mukolamu stanti zammwe mumugulirire naye music si wagulirira kyova olaba nti opromoting ebiyimba byono babikuba ne babikuba. Mad Tiger najjanga obulamu bw'ensi yafuluma 2001 ekivulu kyonna n'enkyokya kati obudde buno walabye nga Biden awangudde akalulu mu America awangudde Trump. Abamerika bonna abawagira Biden babadde ku street za California nga bazina nyimba za Chaka Demus and Prayers bam bam okitegeera. Obudde buno obulamu bw'ensi yandibadde anthem mugulu teriyo mwenge Emprolando bakubye zisirikawo baby mwe muli awo muzaalawa kati obudde buno oli akugamba Emprolando babaddawa ali Canada ali Canada abeera mu kweyagala ali Canada ali abulamu. Mad Tiger babaddawa bannange oli eyo nooba oli ludda wa ofa kubitakwatako bannange fa kubikwatako fa kunnakuyo. Tiger njagala twogereko ku luyimba luno obulamu bw'ensi. Obulamu bw'ensi luno lwatunda nnyo era nga bw'ogambye n'essaawa eno oli bw'oyogera ku Mad Tiger ekisooka okujja obulamu bw'ensi bunyuma kiro. Oluyimba luno wava ku ki okuyimba obulamu bw'ensi era oluyimba luno oluganyulwamu otya? Nze ekisooka kati tunyumiza bingi ate sagadde kukubulira kimu ku kimu wabula njagadde mbeere brief kunyumizeemu yensonga lwaki kati ndi specific ku luyimba okay. Kati njagala okubulira nti nabeera mu disco okumala emyaka 8 kuba natandika okuyimba 94 olya natandika okuyimba 94 mwaka gwa mu 94 awo nembeerabeera mu disco waliwo emwe mu disco yabeeranga nateeta awo ne bapade nembeeramu eyo 95 nenjoyininga SM nembeeramu SM netutambula Uganda yonna nga tukuba embaga wano mu kibuga 98 nakugambye nenyingira nzenwa kati ate bwe nava mu life y'okubeera mu mobile disco nenyingira mu club nazibuka nnyo amaaso kuba nalaba abantu abagagga nendaba emmotoka ez'ebbeeyi abakazi abakabi abantu ab'ettabu mwanzenwawo naye nga nziramu emabega nasooka musiriki nakolayo okukondooza wiiki nga 2 n'embeera yayo neetankolera kuba twalinanga okuyingira mu kirabu saa 12 emmotoka nejja nebaleetera emmere mwena ne mulya life eyo engeri teyansanyusa ate nga nze ku level yaffe twatandika disco nze saasulako mu disco nga saa 8 banzizaayo eka navadda nga nze sirisita naye nga nina principles manyi kikulu kakati 98 nenyingira njenwa kati nenstudinga nnyo ebintu bingi ragadi nandaga ebintu ragadi yankolera nnyo bambi kuba yanjagaze nnyo ne mwanze n'omwe era ye muyimbi omunene yasooka okuntwalako mu VIP yanzenwa kubajjukira okuyingira mwanzenwa lwali lutalo lunene nkugambaawo nti nyingidde nzenwa 98 naye ng'okuyingira mu club si kyangu nga nina okwalo kyali wange bamuyitanga magambo yalinga mukozi munda nga yayinza okunyingiza oba DJ Alberto oba ragadi oba kyali wange yenna ate nga bonna si bakyalibo okitegeera kati nga nyingiramu ate n'enfuŋŋano ate akazindaalo nga waliwo olutalo jjukira kiri ne kazindaalo nago lutalo embeeramu naye nga jjukira microphone ya cordless kati nga ragadi agijjayo mu DJ box awazibwa ennyo n'agireeta wano ku floor ku floor ng'asobola okukuba nange nampaamu kuba ye abaamanyi nti oyo asobola nentandika okukubaawo nenkuba ne bagenda nga bantegeera nkuba eyo engoma gye bayita Love Them Bad
kati netandika mpola Katonda nanyamba kigani studyinga nnyo obulamu bw'ensi buno mu butuufu vibe kibayita vibe kuba kati jjukira ffe abanyu b'ekikoola tubeera ne vibe okitegeera Magye gye najja vibe saagimanya olulimba na recordinga version nga 5 okulurecordinga okulutuusa kweyo level nga njija nkola demos nasooka ne nyimbira mu ngoma ya Love Them Bad na recordingira Mwanzenwa ne DJ Alberto kati ate Chameleone jjukira nti ye 98 yagendako Kenya 99 n'agendako Kenya kati awo mu 2000 awo Chameleone yali atambudde nnyo Kenya ngafunye ne connection afuna computer ne software okuva mu Bogopa DJ software akuba ebivuga kati nze engeri gye nali kyaliwe nangamba Mataiga ngenda kukubirayo ekigoma olwo ye Mama Mia akuba ne Bageya lukuba ajja ne mu concert zawa ne Kampala atandise okuyimba mwawo nenze sina professional tune mu freestyle ndi mubi sinayo luzanya luyinza kuzanya ku radio oba oluyimba oluli professional nga lukoleddwa mwana Chameleone yawavuga kipi kyawo kiri awo bwekityo ki Yamaha ave Kenya ngamba tugende kwolo twava Mwanzenwa twasula muyenga kati Chameleone yankubira engoma y'obulamu bw'ensi yajikuba nasulayo ku makyawo ne tuzuukuka ne mubulira byenjagala kuba nali nfunye baseline ngendi mutwe naye naateekamu obwongo bwe era awo wetutandikira ekintu kye bayita Lion Island Lion Island awo wetandikira nze muntu yagisookamu era omu kuba agitandika tewaliwo bayimbi balala bawizo bonna baali bato ng'omuntu mukwano gwa Chameleone oyinza okugamba kyagayaga ate nga naye oluusi ajja biseera na biseera nga Chameleone alina kompyuta ate abayimbi nga bamanya abamu bazaalawo agamba te bankubira engoma ate twali kirikodinga amaloboozi naye nze namanya Chameleone bwankubira engoma nja kunoonya studio nengenda mu studio Nakasero bagita True Vine Junior Players yagintwalamu yalinayo abasajja balokole Junior Players antwala yawo bakyalimba bo bana bawe emitwalo 7 Magye jalinga emitwalo 3 gani lasta nga ngenda nalina energy muyitirivu nakuba engoma tenga jjukira software mutono ng'olina kuba one take ololimba nalimba mulundi gumu teri kuddamu no era naku zino tunulira bana abaana kyobula tebamanyi kuyimba baba bibiyitanga bomanyi bantu baba bibiyitanga abakabi okitegeera ne tebamanyi kuba tebasobola kukola ffe bye twakola nalicoding album nambanga ya nalicodingira Mwanzenwa one take Ragadi yalicodinga one take Shanks yalicodinga one take Emprolando yakolako one take Menton Summer aba basajja bakabi niyo budde buno osobola okungamba omuyimbi nti tandika oyo bwabwabwa mpaka bwatandika omumaleko bwabwabwa okitegeera yimba mwawo okitegeera n'olwekyo si kibi generation naye bamanye nti ffe twetaaga respect naye bwe tuba twogera ku luyimba olwo kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba tugeraageranya Uganda oba n'ebweru oba katunulira ebweru nti ebweru omwana avaayo n'ayimba oluyimba lumu ne lubuna ensi yonna taddamu kubeera mwavu obulamu bw'ensi balumpa mu studio luyingira Mwanzenwa nze abadde ayimbira mu ngoma tuni yange batandika ogikuba kati awo ensi neeraluka jjukira radio ntono twalina radio Uganda ne UTV nga otufunye CBS yaliwo kuba jjukirayo yatandika 96 ne radio Simba nga radio ntono Capital Radio weri n'essanyu nga tulina radio nga 5 okitegeera Star FM nayo yaliwo kati ngezo ze radio eziriwo ne oluyimba samanya bwe lwava Mwanzenwa nga bangamba luli kireka luli luddawa kati nga time yange y'okuyimba bentandika abantu emmotoka bazirekanga mulyanga bava ku sirikinga balina kulinda kagamba ensi netandika Mataiga nze engeri gye nakyuka musanga nalinga omuntu abakyuka naye Katonda yannyamba nensigalanga bwe nali obulamu bwange ne bukyukamu nenfunangayo kasente Mr. Charlie Bega yampanga bulungi chips awo Mwanzenwa nga ne kasente nfuna omukwano ne Juma Seiko jukira ne mulimba olwo namuteekamu namusanga Mwanzenwa mu Big Boss Juma Seiko natandika okuntwalangako kapuchole eyo nabugabo Sand Beach ng'ebivulu si bingi era esenga lwafulumanga biseera bino nandi gaggawadde nnyo nembeerawo mu bulamu bwange nga nekumye bulungi
mu ngeri ey'okutoba ne album nenjikola nenjimalayo nga bwe nakugambye abagigula ensasula yaabwe yali si nnungi ate industry nezibuka nnyo amaaso nga bw'omanyi competition netandika okuyingirawo omanyi omuntu bw'aba akula tasobola kulaba bw'akula kiringa ffe omuntu gyazaalibwamu okuva nga kyali bebi tosobola kumanya era kyovola benaku zino nasalawo myaka ngene emabega nenkola decision eyo nti omuntu atalina ssente sigenda kuddamu muwa interview kuba bwe mba saafuna mu luyimba lwange at least omuntu asobola okumpayo $100 ba $15 ba 2 oba eyo nompayo akakadde ka Uganda nange nemanya nti ngenda kuddayo eka nkola olubalaza lwange ewatonya ebbaati ntekewo epya naye si kuvuga amafuta gange yadde ne bw'oba ovuze n'onsanga wendi kuba kino kye tuliko kikulu bino ebintu bye twogera by'amaanyi jo nabadde wano ne S Alpha nga twogera ku bintu ebyo okitegeera n'ebintu by'amaanyi ffe twava wala nkukwatira kimu ku kimu tosobola kunyumya mboozi neggwayo kuba nsobola okunyumiza ku Ragadi bulungi Chameleon bulungi Shanks bonna nabalaba Rasta Rob Emprolando bonna nabalaba bano bonna abaana ba Kid Fox ba Gento kati bo bali London ba Kukuli industry evudde wala Mentan Chrono General Megadi okitegeera ebintu byafayo bingi n'ebyo togenda bibuuza Fresh Kid oba no muyimbi omupyaliko bobanga oyagala Mad Tiger program ezannya mulimu obulango yogera ne companies zikuwe sente osasule ba artist nenze kinuma we nakugambire nti abayimbi balwadde omuntu nga Chameleon nga Bebe Cool be balina okutandika ebyo kubisomesa abantu kuba bo babawulira nnyo kubanze Mad Tiger waliwo abatampulira Tiger bw'oyogera bw'otyo ondeeta ku nsonga ya copyright eno si eyandibadde ekola okusobola okulaba nga abayimbi ba Uganda baganyulwa mu music waabwe kubanga nkiwa nti ensi endala zonna ezikulaakulanye era eziganyuddwa mu music buli oluyimba lwe luzannya alina waganyulirwa ekitali Uganda abo mwana abasajja babi nnyo abo bonna ababibaddemu simanyi bawasula simanyi bani nze manyi mbatya sisembera nawe bali kuba bagagga Mad Tiger radio ne TV yadde music wange omulala tazannyiddwa naye kyekituufu kiri nti sobola kumala lunaku mu Uganda nga sizanye naye abo bagayi tebampangayo yadde akakadde ka ssente ate nga basolooza abantu okitegeera kati ekyo gavumenti yeno kiteekamu amaanyi mu bya copyright fere tulina buyinza kuba copyright lawyer signing eteekawo eriri ne mu constitution ya Uganda mweriri bintu muntu nga aina artway okitegeera naye ebintu ebiringa bitakola tebikolera kati nkubulire Nigeria nokola kati naku zino muntu nawulira akalango ku TV emu nga bakakozaawo bakataddemu oluyimba lwange obulamu bw'ensi kalango kali ka wiki nga 2-3 era ne kazanya ne kayita ne Nigeria nokola bukozi akalango noteekayo bedi eya Mama Mia oba eyanoonya mane nga tewalabye Red Banton nga otaddemu buteese eno wansi niye owulira ne mu bivulu nga bane Kampala bagenda kukola ebivulu ne batematema ennyimba z'abantu ng'oli tagenda kubeerayo eno wansi mbw akalango kabe kaakabi kikusasuza lwakuba nti Nigeria bw'ojjako amafuta age Delta music ndooza yaddako Jamaica omuyimbi we Jamaica bwayingira mu Uganda bize sigino Prime Minister we Jamaica alabika akubira ne President Yoweri Kaguta Museveni essimu namugamba property yange eri mu Uganda my property bize sigino oba Buju Banton property yange zeyo era kyovola abantu omuyimbi we international artist bajja mu Uganda n'okumusemberera abo babanga tebakukebedde olabe engeri babadde babeeramu nga bw'otaba wakabi bakusukuma eri kuba bakuuma alakeri wamulaba abamuliko America tomusemberera kuba kati bwafiira ano tugeze oba Obama yaliko oba Clinton omugamba ki n'olwekyo abayimbi ba Uganda tulina okubeera nga tuweebwa respect okuva gye muli gwe bonabeera ku TV n'ozalawa artist mbu waddambu biki owa bodaboda bwana musanga ku street ajja muzalawa omuntu yenna wa wansi owaaki ajja muzalawa naye omuntu buli bw'omuzimba respect nebeera nga weeri ensi ejja kulaakulana n'okunyumirwa kujja kubaawo
Tiger njagala twogereko katono ku nsonga y'ennyambala kubanga kikimu ku ebyo ebitambula ne music oba fashion okutwalisa wamu bangi boogedde bingi abamu balowooza nti okunama kati mu videos nti kyekitunda video naye mwe muyimbidde ebbanga lyonna tulaba wuuyo nkulaba oyambala bulungi tewali gamba nti oba oyambadde kiki oyinza okwogera ku nsonga eno kubanga eriemu ku nsonga ezogerwako ennyo mu music industry ennyambala y'abayimbi. Ekyo anti bye biri bye nakugambye ennaku zino abayimbi bayimba nga balina ebigendererwa bya kufuuka mangu famous nga boolaba bano abantu b'e Kawanda kyembasaba aba research center beesonyiwa okukola ebimera amangu eri mu America bogenda mu supermarket ekintu ekiri organic bakitunda bulala nekitali organic kya bbeeyi nnyo naye gwodide ekintu ekiri original ate oyagala okukolayo mbwe ekikula amangu be bayimbi ba Uganda. Nze kugambye nabeera mu disco kumala emyaka 8 nenfulumya oluyimba lwange ensi yonna okuntegeera ng'oggyako bye nabeeranga mu disco 2001 egyo gyali myaka emeka bugumiikiriza bunene myaka nga 10 oba 11 okitegeera naye omuyimbi kati obudde buno ayagala kubeera nga John Black alina management gyeri gye nakugambye emmotoka atambulira mu kawundo nze bwe nakubira obulamu bw'ensi natambuliranga mu special obanga ntambuza bigere nga nina okuva ewange Busega nenjije natete ku Bristol wenagulanga omugaati oba ekyokulya ekirala nenzirayo nga n'abantu bandaba nga kiri nomu naye ennaku zino omuyimbi ne baba tebamumanyi omusanga nga alina emmotoka ye nga wakabi naye ng'alwana kimu kulaba nga avaayo afuuke mbu wakabi kyovola nti bakolakola ebintu oluusi ebitagasa bingi abamu balina ne ba bodyguard okitegeera nakola amawulire okitegeera ate no bobeera ne bodyguard nga byokola gyebiri ekyo kiba kyakabi nga kazukulu kange ka Spice Diana ko bye kayimba gyebiri okitegeera n'olwekyo kyenjagala otegeeza eggwanga mwewala okupapa omuyimbi ate bw'ofuna management wegendereze management kuba management kyekola kikulu bw'oba osiiba wakanga weebase nga management yegende wa Kisubi Jackson ne mulaba netwala akayimba wa Kulisiriwuge netwala akayimba wa Gundi netwala akayimba wa Suna Beni nekola etya nebeeraawo okitegeera Sayima akayimba kakano okitegeera ate n'okeera enkya ng'olaba nti bakufunamu nnyo video bakukoledde bakwambaza ebyo bisudde abayimbi e Uganda kyova olaba mu America bw'osala okubeera mu record label tosobola kugwa gwe ne bwodda ku bbali osigala olya nga bwolaba Swangiza Avenue nti abayimbi abagigondera byonna byekola ne bagumira okulyako percentage yaabwe gye balina okulya ne baba bavudde ku chat asigala ali bulungi n'olwekyo abayimbi ekyo nakyo nkibabuulira kuba nze sibeerangako under management naye mbawa amagezi kuba nga Madi Tiger mutoto wa Afrika luboyera nkuwa amagezi nti bubeera under management gondera principles bonalaba nti bakufunamu ojja kulaba nga obavuddeko mbobeere independent ebintu bikulemerere bali balaba abantu bangi bebamanyi bebakitambuza kati nze nina YouTube channel nina Facebook page naye sinze mbitambuza nina ababitambuza ababibeerako kati essimu yange ogiraba eno Mega DJ yandeetera okitegeera ngikozesa lwenjagadde kuba sirina budde bubeera ku ebyo bwe njagala okulaba biki ebiri mu ggwanga nga ngisaako waliwo abayimbi empulira nti Sone yabasayinize Gundi yabasayinize ddala biba bituufu kubanga abamu balinga balowooza nti basiga nga ba Uganda n'owulira nti Sone yamusayinize anti awo okwejubisa nako weekuli kyovolaba omuyimbi asobola okuva eri n'avuma munne ate nga gwavuma yamusookawo tugeze oyimba hip hop n'ovuma Rocky Giant oba n'ovuma GNL naye nga GNL olinamuwa respect kuba omuntu eyakusookawo abanga muzaddewo bw'ovuma muzaddewo ate oba okoze bubi kwegamba ebyo oluusi kuba kujubisa ate ebyo byokujubisa bireetedde ne Uganda industry obuzibu nti revenue yatandika okuyingirira abayimbi ba Uganda ngeroza balina ssente nga tebalina n'okola ekivulu kikusaze n'oza nakoze $2,000,000 okitegeera kaakati muganda wange ekirala kyewayogedde ekyennyambala okukunama ne Jamaica tekwaliyo ne mu America tekwaliyo kuba bw'otunuulira omuyimbi nga Sophia George omanyika akayimba kaweta Gali Gali abakazi bayimba dda from Caribbean
naye tebayambalanga skin out body. Naye generation byajjanga etambula okuyingira mu 90s ne tufuna bapatra ate bo ne batandika okwambala nga bakunama okitegeera kati ekyo kyo ne democracy all over the world tosobola kukimenyawo naye lwakuba nti ffe tulina culture ziri ensinga America Jamaica culture ntono ffe tulina Ssaabasajja Kabaka tulina Nnaabagereka tulina ebyobuwangwa kati tubanga olina ebyobuwangwa ebintu ebimu olina okutya bikola ne bw'olaba nga oli tafunye ensonyi nga talina gy'asibuka oba Ankole oba Busoga oba Buganda oba Akyoli omanya waliwo ekikyamu nenze sobola kukola video nenkola ekitasaanidde okujjako ebyaddala ne mu bulamu bwange bwa bulijjo kyovolaba bampita jjajja naye nga nafuuka jjajja mu music sinza asinga Moses Matovu okuyimba n'okulwawo mu industry. Moses Matovu yayimba mu Jansanvu nze nazaalibwa 79 naye ye mu Jansanvu ng'ayimbira ne Amini okitegeera n'olwekyo respect ebeerawo abantu ne bagikuwa naye nga siggwa abambu nno wettabbo ennyo nga bonaweereza ku TV ne kati nga nze ayogera ne ndowooza nti nze ategeera okusinga okitegeera. Oyogedde ku Rocky Giant gyevuddeko waliwo issue ezaaliwo Rocky Giant ne bagenda bamuyisaamu embooko yali ani Buchaman n'agenda amuyisaamu awo ne bamuyisaamu gwenga Rasta kikyoyinza okwogera ku mbeera eyo kubanga ebigambo byali bingi okutwaliza wamu naye Buchaman ne saawa eno akya-insistinga nti bwe tutyo bwe tudisciplininga anti eno gavumenti ya NRM erina abantu abajingiddemu ne balowooza bajja kukozesa bubi position okitegeera kubanze Buchaman emboozi naginyumya netambula nnyo abantu bagira basukka n'emitwalo 5 all over the world naye nze kyeyakola kyannumanyera kyankabya n'amaziga mweyo interview gye nakola kuba Rocky Giant is a legend Buchaman is a legend nga boolaba nti nakuwadde respect nga Kisubi Jackson kitegeeza eyo respect bantu mwerabye for long time ate Bucha yali bulungiko okusinga Rocky nti bwobeera bulungiko okusinga omuntu oledde bo omusinga n'okubala oba olaba embeera gyalimu bayalidde batannalya ensonga zonna oba oziraba kati omusajja nze ekintu kye yakola saagala kukigenda nnyo wala kuba nakyogerako nze era kijja mubeerako mpaka kuba tekiriyo respect erina okubeerawo kyova olaba nze oli ne bw'aba anyiiziza oba ng'akoze kibi sivuma kuba nandibadde njogera nga nvuma oyo bw'ati okujjako bwe mba njogera kyaddala kuba nze Katonda yanyamba nti ekinyiiza oba kintu kyonna nkyogera nga bwe nakugambye nti ba artist ba Uganda bwe bataba balwadde basiru kuba balina okukola interview nga za ssente. Shabba Ranks 2013 yakola interview n'omukutu gwe bayita on stage e Jamaica yafuna $1 million oba mmeka simanyi mwe mubeera ku YouTube mubeera wa mubinoonye okiraba naye Mad Tiger omwagala abeera abantu bonna bamulabe ayogereko eri eggwanga okitegeera naye oyogerako eri eggwanga nga tebalina mudaali tewali wadde nga tewali wadde omudaali Mad Tiger njala twogere ennaku zino waliwo politics mungi okutwaliza wamu era abayimbi bangi tubalabye basaidinze ambagenze eri Bobi Wine abamu bazze eri President Yoweri Museveni oba jjajja position eri ki ku bayimbi mu byobufuzi abayimbi ababiyingiddemu already baba byagala kati abali mu kalulu mu kalulu n'ababiyingiddemu already amanyi kati nakugambye amaanyi Katonda yagagaba inaje okitegeera byonna nga bwomanyi spirit okuwangaala amagezi biki byonna biva erijja nze sobola kukola kintu nti Fati Chris avuga Mazida nange nvuge Mazida nze nvuga FX kuba gye nsobola abamu bayingidde ebyobufuzi olw'okuba balaba Katolo Bwama ne balaba Judith Babirye ne balaba Bobi Wine ne ba artist abalala ne bayingira ebyobufuzi abo balina endowooza yaabwe naye nze siri muna byabufuzi ate saagala byabufuzi kyova olaba nze ndi peasant omuntu asemberayo ddala okubeera wansi nze ngondera abakulembeze oli muntu wa bulijjo ndi muntu wa bulijjo abakulembeze bonna abanajjo tufuga
kasita banatuwa emirembe kubanze Mattaiga wenjagalira okukoleza ekikoola nkikoleeza kikoleza mu lwatu ensi yonna ekimanyi neeyagala kubanga onajja nga tojja kunsumbuwa nze bwe bulamu bwenjagala kubanze lyeddagala lyange okitegeera bwe bulamu bwange njagala mirembe nneme kuwulira bannayuganda battiddwa okitegeera bannayuganda mwana nze byokka byenjagala n'olwekyo saagala violence njagala Uganda kuba eno ensi gyolaba bagituuma Pearl of Africa enyuma rasta tuli mu biseera bya COVID-19 n'engeri gye tunyumirwamu okitegeera COVID alinga ataliwo ne man tunyumirwa abaana bakwacca abakajani bakagula abakasadda bakafuuwa okitegeera maje nze ndi peasant njagala kunyumirwa mbeera oli eno birabire eno nze mbirabire eno yeah man sirina sirina watrabo ndi mulonzi era nina national ID naye ekyo kyama kyange nina national ID yange njirina weewaawo atrabo mulungi tukyali ffenna tukyali ne Mattaiga gwe tuli naye gwe tugenda maaso n'okubanga tuwayamu saagala kwogera bingi yala agende atuwa obubaka bwalekera eri bannayuganda eri abayimbi okutwaliza wamu ate tumwerekereze Taiga abayimbi bano abato njagala obubaka n'abo abakulu abaludde mu industry kubanga era bangi abaluddemu era bakyalimu eriyo n'oluusi lwolaba nga babbiisanya ate n'abakyali abato okutwaliza wamu so njagala bubaka eri abantu abo okutwaliza wamu mu music industry anti music industry gwebeera wampisa omuntu muyimbi yenna gy'oli beera wampisa kufuna emikwano egy'omugaso kubanza emikwano gye nnina nkugambye okuva yonna gye tuvudde ndi nze siri mugagga naye emikwano gyange egyaddala gindeetedde okunyumirwa ensi okitege kyo byonna byenjagala nina bakyali bange kwentuukira era njagala okwebaza omuntu nga Musainit Stores enateete nebaza omuntu nga Amani Kasozi Nabugabo Sand Beach okitegeera omuntu nga General Megadi okitegeera abantu nga Mr. Charlie Lubega abantu nga DJ Daniel DJ Ronichu okitegeera nina bakyali bange muganda wange DJ John mulimu abantu abakabi sinza na kuba mentioninga nemba malayo right about now okitegeera kuba bangi nenga bakabi bobera n'empisa n'ogondera abantu ate baako byokola nze kate tuli mu kuyimba nina mukwano gwange yava China bamita Julius abera Kyengera olabye motoka yange eriko engoye n'engato yonna edduuka yonna nalitunda olwa mukwano mu bantu era abayimbi abasinga bakokofinga baani bonna abasinga ba Fat Chris Pakaman Aizo the man Kare Weed bonna mba designinze engoye ezakabi kyovola abantu ku bintu Mattaiga mulaba ali ku mulembe kweyisa bulungi olina okubaako byonyumirwa bwaba webiganye naye baako byokola ki weyise bulungi bona eyisa obubi tojja kunyirira Kisubi Jackson tunulira olabika bulungi ate ng'oludde ng'olabika bulungi naye kweyisa bulungi kino ekitongolo kiruddemu okitegeera n'olwekyo obubaka bwentegeeza bannayuganda 2020 omwaka ogw'ebizibu omwaka ogw'ebyafaayo bakyali baffe batufuddeko nnyo mulina okwambala masiki engalo muzinaabe mubeere bayonjo Abamerika batugambye eddagala lyaze naye katulabe oba omwaka ogujja 2021 tunabeera nga tunyumirwa kalulu tukalonde bulungi twewala obuvuyo londa bulungi gwe boyagala oyinza n'okudda eka n'osirika nga bweggambye nze nina national ID yange naye ng'ajje kuliyo nkwagala nnyo bannayuganda mwenna sisobola kubamalayo naye nga neyanziza akakisa kano nze sirina tabbu era kati nenda kweterako sadda lyange ate nina essawa yange eno ya tabbu essawa yekoleza essawa erimu akaliro eyo erimu sayansi esobola n'okuwamba eggwanga koleza essadda nze bwe bulamu bwange bwenyumirwa n'olwekyo bannayuganda gwenyumirwa wewale stress